okuswala kugoberera mpuuga buli wadda abasoga kye batamulangidde nga tekiriiyo. Ate nga munnange maziga gennyini eri ab'eŋŋanda zaabo abasirikale abagenda e Somalia, muganda wange Al-Shabaab bwetu munnange yabasseemu era omuwendo amaze okubeera nga bagutubuulira na kiki ekyabaddewo. Robert Mao atutegeezezza n'atugamba nti Pulezidenti wa Uganda addako tagenda kuyita mu kalulu, tagenda kuyita mu kalulu muganda wange, agenda kuyita mu ki? Ate nga munnange olutalo wakati wa Namyalo omumanyi bulungi nnyo owa NRM atajja Bobi Wine mu kamwake ne Gashumba, bano munnange beeyanisa obuziina era ne batubuulira bingi nnyo engeri gye basasulwa okubuzaabuzaamu opposition. Kulamusizza gwe bwenna mpuliriza. Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo gyendi yeebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Teweerabira nno nti Timo Property Consultants Limited gyebali nnyo gwe ayagala okugula ettaka oba okutunda ettaka ery'ekyapa, ate nga munnange ne bw'oba oyagala kuzimbira kizimbe, aba Timo Property Consultants Limited bano balina construction company ey'amaanyi ddala. Banoonyeeko ku mutimbagano gwonna. Maintenance Palace eno ye company erina solar systems ez'omulembe. Solar systems ez'omulembe tebalina zi water heaters ez'omubinaabiro zikozesa solar. CCTV cameras zikozesa solar. Security lights zikozesa solar. Water pumps zikozesa solar. Okukozesa munnange n'ebyamazzi byonna n'ebyamasannyalaze byonna gwe bw'oba munnange oyagala okubeera nga obiteeka mu kizimbe kyo oba obiteeka ku kizimbe kyo, aba Maintenance Palace omulimu gwe bakwase basobola okugulira ddala. Ate nga Hillside View Apartments, zino ze apartments muganda wange ez'omulembe buli muntu gye yalisaanye okwagala okubeera ng'asula, ziri ku Ntebe Road Kinyana Mpindi okutuuka ku airport dakiika ntono nnyo. Bw'otuuka e Kajjansi Namulanda Kitende buuza ejjanyi ku kyaki. Bwe bakutwala ejjanyi ku kyaki awe wali Hillside View Apartments. Amasannyalaze nakugamba tegavaako kubanga bo tebasasula bbiru z'amasannyalaze. Amasannyalaze baagamaliriza ddagaabwe. Ate nga ne wifi ogambye ne wemwindi akola ki? Asena. Security eri ggulugulu, parking yeeyo, ate nga ne tent olujja lunene muganda wange, kifo kisirifu kiri executive nnyo. Transport fast booking yo wabwereere bw'obanga ddala ng'ova ku airport n'okumpimpi awo aba Hillside View Apartments munnange wandibadde tobabuusa maaso okukosa ne dokita omukugu gwe tulina wano ku Uganda at large munnange ajjanjabya abantu bangi nnyo. Kino munnange nakikolera abantu bange. Kwe jangu just ongambe nti mpe namba ya dokita njajjukuwa ennamba era omunyonyola obulwadde bwo temuyinza munnange kubaako we mutu, temuyinza kulema kubaako we mutuuka kasita oyegalazaganya naye era ajja kunyonyola okakaseti ddala mu butuufu ono ye yakuguka. Abakugu gye bali kakati munnange ebyo nga bikyali awo kansuubire nti ndowooza omaliriza byokola oteredde entende. Ate munnange bweti nkusoosa otolire ebyatuuse ku mpuuga nga biro bikulu nnyo munnange kubanga wano wetwegerera amaanyi. Omanyi kati mpuuga already ttiimu ye batansedde obeera nga babiteeka ku noopu ti noopu be basasudde abantu bakuba amasimu ku rediyo batyoboole omuntu waffe, naye ng'ate abantu tebaaliyo nga ali ebitaano bye. Kati munnange mpuuga yabadde ku interview emu ku rediyo wano e Busoga, yabadde ku interview emu era nga embeera bw'etyo yafuuse ya bbugumu era ne bimusobera n'atandika okwekazaakaza. Bagamba nti mukalukalu tajja busera, naye munnange byamuweddeko bw'atyo era ansaazi obwedda zaawa nga tezigatta. Abantu nga bamubuuza kimuleeta ebitaano wabikozesa ki muganda waffe? Tolina kyotugamba nga wali ebitaano. Manye ebitaano mpuuga baabimugamba nti ebitaano munnange bigenda kutambulirako ebbanga lyonna, ate kati lwafuuka lukaaga naye bagamba first cut yebeera deepest. Abantu bakyajjukira ebitaano ennyo nti kale zino kale twali tumanyi nti olwedde ggwe olya naye ebitaano, wali ebitaano watumalamu nnyo amaanyi, twali tukwesiga watumalamu nnyo amaanyi.
kati munange ono yaliko leader of opposition era essaawa eno nga ye president owa Democratic Forum, ye acting president Mathias Mpuuga. Kati munange bwatyo yafunye ekigezo ky'obulamu bwe, kubanga ku weekend teyamutambulidde bulungi nnyo we yaggwereddeko ng'entuuyo azisaza bibatu. Ono munange yabadde mu mobilization tour ye e Busoga region, ng'ali mu mobilization tour ate tebakikwata ekigambo tugende tukunga abantu. Muganda wange otuuka mu bantu be bakunga ng'abantu bazibu nnyo. Kati Mpuuga era nga yakolanga national coordinator owa Democratic Alliance ye, era nga eno nga DF ng'ekibiina kye mwekyoperating era mwekikwasaganyiriza emirimu gyakyo, kubanga kikulembeza kiri Alliance eyo. Kati ne DF ekibiina ekipya kye yakabeera nga munange awandiisa bwe kityo nga kitambulira awo. Kakati bwatyo yakyaziddwa ku leediyo emu, teyammiddwa mukisa nga bwe kiri nti munange enkola ya demokulasiya ate teri amukwatako, kubanga omukulu Muhoozi yagamba agendamu obukuumi. Kakati munange obukuumi tebukola ku bigambo by'abantu era n'essimu ziyitamu ku network. Muhoozi si yagicontrollinga, mpozi bazitracking. Munange musajja nga agezaako okulaba nti munange bwatyo yeetemera oluwenda n'abantu be abamweyunzeeko bonna bakazi be Bashir basobola okubeera nga beetemera empenda mu nkola eyamutulabire nga ddala 2026. Munange kuno kwabadde kuswala kwennyini, kwabadde kuswala newankubadde nga munange bo tebakyaswala, bagamba nti baswaza buswaza. Kati munange eno yabadde humiliating time. Amasimu bwe gatandise yannyonnyodde be yannyonnyodde nannyonnyola n'ayogera nti ate wayogera obulungi ayogeza akawoowo abantu bawuliriza. Munnange kakati ebibuuzo bitandika, abantu batandika okubeera nga bakuba amasimu ng'abantu bagamba ssebo tunnyonnyole ku 5 bye walya nga mwerimbise wansi wa service award ng'okyali leader of opposition, tunnyonnyole ku 5 ebyo tetwamatira tukufunye leero. Kakati munnange abamu ne batandika okubeera nga munnange bamubuulira kati nti oli muli wangwe, ate abalala bwe batyo nga bamubuuza nti nkola ki entuufu gwe gy'olowooza ennungamu gye mwayitamu okwewa ssente ezo, omusimbi ogwo omungi kriteria ki gye mwayitamu. Era munnange ne bamubuulira bulungi nnyo, ne bamugamba nti waliwo ba leader of opposition abavuddeko, si gwe yasooka. Waliwo Nathan Nandala Mafaabi yava eno waffe, Wafula Ogutu, bonna munnange baava eno mu Eastern Uganda, naye tebaafuna ku ssente tezifaanagana nga gwe, benefits ezo ezifaanagana nga mmwe ze mwafuna, omusimbi gwe mwewa obusiimo tebaabufuna obwo. Kakati mmwe mwabujjawa. Era omu yatuuse n'okubeera nga amubuuza nti bannayuganda bayinza batya okukwesiga gwe obukulembeze bwo, nate omuntu ow'omululu afaanaganako nga ggwe. Abantu nga bamubuuza. Mpuuga nange bw'atyo nga ayogera nga bw'omanyi naawe nti omanyi naye nga tebikola munnange, obuwoowo tebukola. Kakati munnange nti okuva lwe bamubuuziza ebibuuzo ebyo, muganda wange Mpuuga yalabise nga kampu ye ebintu jjukira bitambudde ku mutimbagano wonna, abantu abaana babusazeesazeemu. Kakati munnange nga bw'omanyi nti kiiso kya mbuzi kirekerera omunsi ne kitunuulira omubaazi. Kakati bano munnange aba DA Democratic Alliance bwe batyo ne batandika okubeera nga ate nabo beemulugunya olwo munnange ebitaano, ensobi ze baakola mu 5 okuwagira omuntu eyali 5, bwe batyo munnange batandise okubeera nga ate babiteeka ku balala. Bano batandise okubeera nga beekwasa nga bagamba nti National Unity Platform yabadde yatwetegekedde dda, nti Nuupu yabadde yabeetegekedde dda mbu yakuŋŋaanyiza bannakyalo basobole okubeera nga baswaza Mpuuga ku mpewo.
naye ate ne Bobi Wine naye abeerako ku radio era bana NRM babeerawo ate nga ne kampu ya Mpuuga ebaawo neya ani kubanga kampu ya Mpuuga era ya ono ow'Emmandwa Bwanika nabo babaawo lwaki tebakuba amasimu naye jjukira ne ku CBS era abantu bano amasimu gaali gaasukka jjukira nti CBS bweto yali yasalawo nga yo eri ku bantu baayo abakulembeze abayombo abateeketeeke naye muganda wange abantu ne bananuka okubeera nga balaga nti bagyesamba nga bakuba bo bagamba kimu boogera ku Bobi tubalansingemu tuleeteko ku bannuupu era ne babawo omukisa okusobola okubeera nga bafunako mileage naye nayo yali egudde kuzannyisa abantu kakati munnange bano aba Democratic Alliance ttiimu ya Mpuuga batandise okubeera nga batugamba nti mu ngeri ey'okunyooma nno batugambye nti abantu abo mu Busoga nti bakubidde National Coordinator waffe nga ali ku program ya radio bano Nuupu ye yabatendese okubeera nga bamuyisaamu amaaso kubanga Nuupu bantu bansaalwa nga bawandika ku mukutu gwa X olubeekwasa mbu tosobola kutumatiza nti ddala DF nti tosobola kumatizanga bo aba DF nti omusoga muliriza mu ngeri y'okunyooma nti omusoga ow'omukyalo eri atasobola yadde n'okusobola okugula data asobola okumanya service award ndozole batukwata obujega naye omutimbagano guno gwajja nti bo balowooza nti omusoga ali eri obwavu bumutta tasobola alina okugula data ng'okumanya service award kitegeeza nti Busoga tebalina zi smartphone era tebasobola kugula data aba Democratic Alliance batugamba era nti n'amanya n'ebyo ebyaliwo nti eyali leader of opposition Mathias Mpuuga yali ssente ezo tekisoboka kakati abamu nga bagamba nti nno ezo ssente ffe tuliyimirira wamu ne Mathias Mpuuga kubanga ebitaano ebyo byatuyamba nnyo okubeera nga tutandikawo ekibiina kyaffe era twagala ne resources endala okusobola okubeera nga tuoperatinga ng'ekibiina nti ebitaano bye byabayamba naye byavaawa kakati munnange omuliro gwe gwakutte ku mutimbagano era nga bano baatuse n'okubeera nga banyooma mu ngeri y'okuvuma n'okujerega Abasoga nti tebali intelligent era nti kirabika Nuupu egezaako kuba nti nno yeekola kino yeekola ebyo byonna byonna kakati munnange ebyo byabadde ku radio era Mpuuga bw'atyo musajja wattu ebintu byamutabukidde kati abantu nga bagamba nti munnange ababbi balirekedde awo okubeera nga bayisa mu bannakyalo amaaso era nti radio etuuka buli wamu ate nga munnange nti mwamugamba nti Abasoga bannakyalo tebasobola kubeera nga bagula data kale mugende mufune amakubo amaale mu babatiriza agatali ga radio mu bamatirize kale babawa akalulu kakati munnange nekirabika nti Mpuuga ebitaano bireka byamusibirayo era nga ebyo byo munnange agenda kubyasimula bugulu kubanga bo balabira ddala nti mubutuufu yabadde district yennyini gwe okubeera nga olowooza nti Abasoga tebasobola kumanya bigenda mu maaso kuba nti tebasobola nagula data baliyo mu kyalo balina kuwuliriza buwuliriza nti kati bo balina bano enjogera egamba nti waliwo abantu abalina okubeera nga bakulemberwa bo nga tebabuuza bibuuzo muganda wange omulembe gwakyukamu Bobi Wine yagamba nti kino kyakoze kiyinza okuba tekibangawo era teri yali akikoze abantu bamanyi kiki ekigenda mu maaso muganda wange kakati munnange Mpuuga nga tumuvuddeko ali eyo akyanyiga biwundu akyawulira amaloboozi g'abantu nga bamugamba kino ebitaano ali eyo agamba wannange jjukira Masaka bwe yagamba nti nze nabalaga Bobi Wine abantu bamugamba jogera ku birala munnange ekyo kyesonyiwe kiveeko ffe oli tumumanyi era tumanyi ani yamutulaga era awo munnange n'ategeera nti
people n'abali mu constituency yange batuuse okubeera nga tebakkanya nange tebaagala kufugwa. Kakati munnange mawulire si malungi yadde n'akamu ku side eya UPDF era nga ndowooza waliwo bwe babakubira Boremara aba Al-Shabaab bwe babagwamu Museveni n'akolima ng'akolimira Abamerika nti mmwe mulina satellite esobola okumanya biki ebigenda mu maaso naye temwasobodde kutubuulira nga bagenda okutukuba. Kakati munnange batubuulidde omuwendo ogw'abantu abasirikale baffe baganda baffe abattiddwa. Batubuulidde omuwendo ogwattiddwa e Somalia. Biki ebyabaddeyo? Aba UPDF okubeera nga baafudde. Jjukira nti baabadde bokka baabadde n'amagye amalala era nga bwe baba nga UPDF baafudde 7 kitegeeza ne bali baafudde abalala. Kakati munnange bano bwe batyo beeyunga ku kikwekweto eky'amaanyi okubeera nga bwe batyo bakomyawo banunula tawuni eyitibwa Sabid Anole. Eno tawuni aba Al-Shabaab bwe batyo baali bagiwamba esaidi ze Somalia eyo. Kakati munnange tawuni eno eri mu maserengeta aga kibaita Shabelle region wali mu Somalia era nga operation gye bagenzeeko kubeera nga banunula tawuni eno bwe batyo yatutte ennaku 3 nnambirira. Kakati munnange Ministry of Defence bwe batyo yakakasizza okufa era be bati ne batendereza abasirikale bano obuvumu anti era munnange bwe bakoma naye family zaabe zinaafuna kasente abafiiri Somalia eyo ekyo munnange nakyo kubanga waliwo abanene batugamba abeekomya ssente. Waliwo abanene abeekomya ssente. Kakati munnange Brigadier General Felix Kulaije ono nga ye mwogezi wa UPDF bwatu yategeezezza n'agamba nti newankubadde munnange okufiirwa abasirikale kintu kya bulumi nnyo naye abasirikale bano bwe bati munnange baafudde nga abazira nga bagezaako kubeera nga munnange baweereza ensi yaabwe era nga bakolerera mirembe. Baweereza ensi yaabwe bakolerera mirembe. Baweereza ensi yaabwe bali mu Somalia baweereza ensi yaabwe. Ensi yaabwe efunamu ekyo kiri awo. Kakati munnange eno operation gye babaddeko babadde bagituumye Operation Silent Storm. Operation Silent Storm era nabo bwe batyo mu kugikwasaganya babadde bali wamu ne Somali National Army SNA wamu munnange n'amagye okuva mu African Union Support nga n'abalala babadde ba Stabilization Mission in Somalia also. Kakati munnange nga bagasa amaanyi ago gonna oba joint forces ezo bwezito zaalwanye bukubirire okusobola okubeera nga munnange banunula town eyo naye nga kigambibwa okuba nti aba Al-Shabaab basse 30 basse 30. Kitegeeza omanyi kati ebiseera ebimu onkole y'ekijasi batera okwongeramu ku muwendo naye kati bagamba 30 kitegeeza nti oba kimanyi baba bassengo ba 15 naye nga UPDF bwe bagamba nti babasse 7 omanya babadde oluusi bakola ki basukkawo. Kakati ate n'ababadde n'amagye gali amalala tetumanyi bameka be basse ekintu ekibye ennyo era ekyongera okubeera nga kiraga nti nno mu kitundu ekyo aba Al-Shabaab bwe batyo tebasaaga yadde n'akamu. Kakati nti amagye gano gasobodde okubeera nga ganunula oba gawamba gabasuuza ebyokulwanyisa era nti ne boonoona ne bomu ez'enjawulo nnyingi ze basobodde okubeera nga babwatula ezaba jambula ba Al-Shabaab ezabadde ez'omutawaana ennyo okukosa ne improvised explosive devices ze babadde bakukulidde IEDs. Kakati munnange abasirikale 7 okukakana aba UPDF bwe batyo nga balusuddemu akaba era nga bano babadde mu kulwana n'okukuwanyisiganya ebyasi bwe batyo munnange nga bagasimbaganye na abalabi aba Al-Shabaab gye babadde beekwese mu mikwesese. Kati bano munnange ekyabaddewo abasirikale aba UPDF bwe batyo basazeewo okubeera nga bayingira mu mikwesese okubeera nga babajjayo balina underground tunnels ze basima bagende babajjayo. Kakati abasajja bano aba Al-Shabaab abatujju ba Al-Shabaab muganda wange nga emikwesese gyabe bagimanyi bulungi nnyo era munnange okukakkana
bwe batyo tebyatambudde bulungi yadde n'akamu era okukakana munnaye nga babasseemu omusanvu gwe boogerako gwe muno bwe tugenda okubeera nga tugenda nagwo naye nze njagala nkubuulira nti ebiseera ebisinga obungi nti aba atuwadde amawulire tasobola kutukakasa nti nno abantu be battiddwa bangi era tubuulirako abo kakati munnange kibi nnyo si mawulire malungi yadde n'akamu nti tewalifudde yadde n'omu Lieutenant General Sam Kavuma bw'atyo yasobodde okubeera ng'awaana joint forces okubeera nti bonnange zaabadde n'obuvumu bw'amaanyi era mu mission eno mu kaweefube okubeera nti nno banafuya aba Al-Shabaab mu Somalia nti basobole okubeera nga beddiza full control ya security era n'agamba nti nno operation yabagiddwa Somali transition plan era nga eno bakakasa nti baagala okulaba nga amagye g'e Sudan amagye g'e Somalia bwe gatyo gatwalira ddala control ya Somalia mu biseera eby'emaaso. Kale munnange bwe batyo baatugambye nti tawuni eno ebadde mbi nnyo okusinziira ku Brigadier General Joseph Musoke Ssemwanga yetukakasiza n'atugamba nti tawuni eno mbu babadde bagifuula base ya Al-Shabaab nga Al-Shabaab yagiwamba era nga gibasinzira okubeera nga bapulaninga ennumbagana zonna pulaani zaabwe ez'okulumba era gyebatereka n'ebyuma nga ne ebimotoka ebyetikka z'ebbomu bwe batyo munnange gye babiwangira kakati nti eno era bano babadde bagikozesa babadde bateekawo ne road blocks ezitali mu mateeka ne babba ba civilians kakati munnange town naye tejjukira nti baatugamba nti ate mu Somalia ate nti abantu babeera bawagira aba Al-Shabaab tebaagala bw'ate magye magwira kubeerayo kakati munnange UPDF USOM wamu ne SNA amagye ago gonna okutwaliza wamu bwe gatyo gakoze bukubirire okulaba nga munnange gakuba abagafutiza abatujju nti babeera nga babaseetuddeko kubeera nga babajja mu tawuni eyo kubanga batutte ennaku 3 n'amanga balwana naye tekitegeeza nti ate aba Al-Shabaab bwe batyo tebagenda kuba nti oba bakomawo ekyo munnange kale emirambo 7 egy'abasirikale bwe gityo munnange gigenda kuba gikomezebwa wana Uganda ate olwo munnange gikwasibwe ab'eŋŋanda baziike naye ebiseera ebisinga obungi tetutera kuwulira kubanga bakomya emirambo naye tetuwulira nti babazeese eno oba eri ekyo kyannema okubeera nga kitegeera kuba twali bali tuwulira nti bannange ono bamuttira egindi Somalia bamuziise wano bamutwamu kale Uganda ebadde mu Somalia okuviira ddala 2007 era nga ebadde kitundu ku African Union missions newankubadde nga aba Al-Shabaab bwe batyo batugamba nti babanafuyiza naye gurupu eno nga eri linked erina akakwate ku Al-Qaeda eyali eya Osama bin Laden eyattibwa bwetyo ebadde ekola ennumbagana ez'amaanyi ennyo entakera 2022 Amisom bwetyo yafuuka OSOM era nga mission eno bwetyo neefokasinga ku kuyamba ennyo Abasomali okubeera nga munnange beddiza security ey'eggwanga lyabwe kugamba amagye amagwira gasobola okubeera nga gakendeezebwa nti amagye aga Somalia nago naye gasobola okubeera nga geekwasaganyiza security yaabwe kati munnange ebyo bye byafudde e Somalia era mawulire si malungi nga bw'obiwulidde nti mirambo ginaatera okubeera nga bagikomyawo kati munnange ate era mu mbeera ey'obunkenke n'okwegunya biki ebigenda mu maaso tubadde tuli awo Norbert Mao n'abaako ebigambo bye yayogedde era wano ku Uganda atulage nga bulijjo mba nnina okubeera nga mbikuleetera kuba tetwagala kuleka jjinja nalemu nga sirivuunule kati ono Norbert Mao yatugambye nti nno leader oba omukulembeze anaddako ategeeza president anaddako wa Uganda butagenda kuva mu kalulu Norbert Mao bw'atyo bwe yatugambye era munnange ono gwe tumanyi obulungi nga Minister for Constitutional Affairs and era nga ye President wa Democratic Party
akava okupalabalanya era naddamu n'alondebwa neyerangirira. Kati Robert Mao agamba ati n'ebiseera by'emmaaso mu bukulembeze mbu bigenda kukyuka, naye mbu enkyukakyuka tegenda kuyita mu kalulu, naye nti tugenda kuyita mu kuteesaganya n'okuwaayo obuyinza mu mirembe. Okitegeera, tugenda kuyisa mu nteesaganya n'okuwaayo obuyinza mu mirembe. Kati ekyebuzibwa Museveni bw'abeera nga mulamu ng'abuuse 2027 bayo baatugamba. Museveni bw'abeera nga mulamu kubanga ajjukira nti tugenda mu kalulu protest vote, naye okusinziira ku biriwo, okusinziira bw'olaba bajja ati bwe baakuba abantu ekawempe n'ebibaddewo byonna byonna ne Museveni byakola, Museveni tali wiiringi kuwaayo buyinza nti akalulu kamujje. Wabula abantu tulina kulemerako era n'abantu bonna tubadibye tukakase kuba bino si byakusimba mugongo bwalabye bino byebalonda ebyabaliko obulemu n'abala special interest groups kubanga basimba mugongo omuntu ati agamba nti ate oli mundi abadde atuwanga ssente kati bwe kyo kitwale nti era bakikola bwe batyo okusobola okunafuya nti n'aba NUP FDC n'abalala balemeseddwa okubeera nti beesimbawo nti banominatingibwa balemeseddwa. Kale munange weesanga nti ebitundu 80 ku buli 100 aba NUP balemeseddwa okwetoola eggwanga lyonna. Kakati ekyo wakati ebyo biba byakusimba mu mugongo biba bizibuzibu. Naye kati tugenda mu kalulu ako kusuula nga kakyama lwakuba nti akalulu ako kaali keetaaga kubalira ku mutimbagano ng'omuntu oluba otteekamu bw'oti akalulu ng'onyigana wali badde ng'eri ku Kebala olonzaani Bobi Wine ate era olonzaani Bobi Wine omusajja ayinza okuzirika, musajja ayinza okutuuyanira erwakitula eyo n'akolima muba temunnaba nakumalayo okulonda abayaniziddwa okukolima ali naye muganda wange simanyi lwaki tebakola kintu ekyo kubanga akalulu kaali badde tubala kenyini oluba okasuula bw'ati tiu wali ne kagera ku nti nekebala kamugundi bubiri gundi awo ne tusooka tulaba kale bwezidde okunywa. Naye munnange Robert Mao okwogera bino yabyogedde ku lunaku olwabadde lwa mukaaga nakuzomezeza abadde 25 babadde bali mu kuyaniriza badde ku mukolo gw'okwaniriza Daudi Okero Gildo Irwa era nga byadde bisangibwa eyo Padel Town. Kakati munnange gwadde mukolo bakwaniriza yabadde ava mu kkomera okwaniriza omuntu okuva mu kkomera gye babadde bwemba seerabidde. Kakati munnange Robert Mao ng'ayogera eri abantu yagambye nti Uganda's electoral system nti ebyokulonda system y'okulonda wano e Uganda mbu eremereddwa okubaako enkyukakyuka gyetulaga kugamba okuba akalulu kulemereddwa okubaako enkyukakyuka gyetulaga kikulira nti waliwo alimesa tikusobola kulemwa kulonda kuyita nkyukakyuka naye nti waliwo ate ateekawo ekijinji ye Museveni takkiriza. Kakati bw'atyo n'agamba nti tetusobola kukwesigamako okulonda okusobola okukyusa regime eriwo tetusobola kukwesigamako. Robert Mao agamba nti obukulembeze mu Uganda mbu bugenda kukyuka eventually naye si mu ballots. Mao bw'ati bw'atutegeezeza agamba nti olunaku lumu abantu bagenda kuzukuka buzukusi balabenga waliwo omuntu alayira ate nga si mulala ye Robert Mao ng'alayira nga pulezidenti. Tugenda kyuka bukyusi nga tulaba waliwo omuntu alayira nga si mulala ye Robert Mao ng'ali mu kulayira agenda kubawa butwa agenda kubakola ti. Kati annyonnyola agamba nti political change nti tegenda kujja mu kwegatta wabula kale yagamba nti political change egenda kuva mu kwegatta unity okukosa n'okuteesaganya okuwuliziganya okugerezeganya mu mirembe so si kukuba kalulu. Robert Mao simanyi oba agenda kutuula abasajja naye abaloge
atandika okwogerezeganya nabo nga kyabagamba olubuto lufuluse teryamanyi kubanga bo balubu. Kyokyo nkikubuulira bali balubu. Kati munnange ono bw'atyo atutegeezezza nti mugenda kukeera bumu nga mulaba ali mu kulayira. Kakati bw'atyo Mao n'agamba nti endagaano gye baasayininga wakati wa DP n'ekibiina ekya National Resistance Movement NRM ku 2021 nga twakava mu kalulu awo mbu kino eyo endagaano yegenda okuvaamu emirembe ya Uganda. Kitegeeza nti obukulembeze babumukwase. Museveni afeera bannange kati yafeera Mao nti bagenda kulaba ng'olayira naye byonna yabirimba ddaba Mugisha Muntu n'abalala bibalimba nti bwe tunaatuuka eyo bwengira bwe nti nze ngenda kufugira kaseera Katonda nnyo gw'okwate ne gundi akwate. Naye Mao naye kati baamufuula mmome. Kakati munnange bw'atyo atukakasa atugamba nti munteeseganya bwe bagenda okubeera nga bayita era nti nga bimaze byonna okubeerawo. Kitegeeza nti bagenda kuzzaawo term limits bagenda zizzaawo, ebisanja babizzeewo era ne age limit bagenda kugizzaawo ku ba presidential candidates. Kakati munnange tetumanyi oba Museveni agenda kutuuka voluntarily nga takakiddwa asteping down. Tetumanyi kubanga ako nako akaseera bakeeraliikirira kubanga nga bw'onoogamba omuntu waliwo omukwano gwange omu yafa sigala naye baamugamba nti bw'otava ku sigala nodda ku sigala ogenda kufa tukubuulidde. Kakati nga talina kyakukola bwe yaddeeka ne yeegumyagumya kati n'atuuka eyo ne yeekweka eyo. Yali musajja mugagga nnyo mukwano gwange n'ampita aga nti bakuyita. Natuuka ali eyo ali mu kukaaba akutomono ga sigala ali mu kunywa naye nga bw'ali mu kukaaba kitegeeza nga akimanya agenda kufa talina kyakukola awulira ekyoyooyo. Kakati nabano nabo munnange ekyoyooyo eky'obubbi ekyokumululu ekyokukola kutya ekyobutakiriza tebaagala kufuga bo baagala kubanga be bafuga. Munnange ekyo kibaliko ekyo bannakyemalira tebasobola nga baluli Janet Museveni kyavudde yakaaba nga bali mu kusaba nga kugamba alaba akaseera kugenda kuba kazibu nnyo. Kakati tetumanyi Museveni oba agenda kuwaayo obuyinza mu mirembe oba nga omulanzi Matayo bwe yatugamba tetumanyi. Kuba byonna munayo tubitunuulira tubikonsidaringa naye nga mu NRM muno mulimu ebizibu bingi nnyo. Hajati Namyalo atubuulidde Frank Gashumba butya bwasasula obukadde 3 okubeera nga adiscouraginga regime change kwegamba nga amalamu bannankyukakyuka amaanyi. Hajati Namyalo oyo kakati munnange ono Namyalo nga mobilizer bw'atyo mu butakkaanya ne Frank Gashumba bonna nga banna NRM. Frank Gashumba yewogamako eri mu PLU ate nayo munnange nga sijaja ekiri awo kubanga alina okubeera nga afuna akasente. Kakati ono jjukira nti bano twabagambako nti bo kye bakola basobola okujja kati nga Frank Gashumba ng'awaana Bobi Wine naye gwe basomolaba ng'amuwaana manya maaso awo alina kyagenda okujja okuyisa waavume oba ayogera atyo oba olinga bw'ayagala. Kakati ono atugamba Namyalo bajjuka tebalima kambulugu nti Namyalo yakuba Gashumba ekikono tomanyiira nze muganda wange ye kuba Namyalo omulaba asobola okuwaayo buli kimu kyalina asobola okukiwaayo buli kimu kyalina enjogera ye bw'aba ayogera omulaba ogamba ye ono. Kakati Gashumba munnange ng'amugwako era omukyalo ono ng'atunnyonnyola bwe batyo Hajati ng'atugamba nti Gashumba oyo asasulwa regime kugamba abeerenga mouthpiece abeerenga akuba akadingidi era nti afuna bukadde 3 buli lwalabikako omulaba ku talk show ngazze obukadde 3 ekimuleese kukola ki kusobola kubeera nga alemesa bannayuganda okubeera nga munnange okuyayana kwabwe kwa change kuyitamu alemesa enkyukakyuka
kati okusinziira ku Namyalo birira nti omukazi kati nga Namyalo asobola okwogera ekintu kyonna, asobola okwogera ekintu kyonna, waakiri ayogera amazima naye nga tomusinze. Kuba omukazi asobola okwogera ekintu, muganda wange. Waliwo omukyalo omu gwe baatugamba nti yavaako omusajja okumanya nti abaana ekkumi bonna balina ssebabe. Omukyala yanyiiga n'omusajja, omukyala muto n'agamba omusajja n'abaana si babo. Omusajja n'agamba n'agenda akola DNA kati n'asawo n'abali bonna abatwala n'ab'omulala omukyala omulala, kati abaana bonna okutwaliza wamu abaana ba mukyala muto yavaako akabasa n'ab'omukulu bonna nga bakola omuwendo gw'abaana 10. Omusajja agenda munnange okubakebera ate nga alinaako n'omu nga talinaako yadde n'omu. Kaakati omusajja n'abeeraawo ng'alinga eyagwa eddalu. Kakati omukazi asobola okugamba ekigambo muganda gwange ate ng'akubuulira mazima. Kakati Namyalo oyo ayogera ate ng'era atubuulira mazima nti bano babawa ssente ate nga naffe tubalaba bajje basobole okubeera nga bakuba akadingidi. Kakati mu mubeera ku mutimbagano waliwo abantu ababwongu kwegamba nga bwangu nnyo okulimbalimba era nga ddawo nagamba kituufu ate Gashumba kyayogera kituufu. Yes, kiba kituufu, byayogera biba bituufu bw'abanga ayogerera mu layini ey'enkyukakyuka, byokkaanya nabyo biba bituufu naye byatabikamu biba bya butwa. Nejjukira aba amaze okunafuya eno kati n'akuza ku kino gy'ayagala ogendi. Kati Namyalo kyagezaako kubeera ng'atugamba yewankubadde nga talina kyatugamba. Namyalo bonna bali awo tebalinaawo kye batugamba kubanga olredde bo baatulyamu dda akasente naye ng'ekituufu kyekyo. Kakati ono atugamba Namyalo nti oyo tali kyatugamba kyali, buli kaseera abeera ku mpewo era nga agamba nti okukyusa gavumenti si kyangu, nti Museveni akyalina omulimu gw'okukola. N'atugamba nti oyo gwe mulaba aba amaze okufuna akasente, buli wajja bamuwadde miliyoni 3 bwe bw'omulaba awo okusobola okukwasaganya ekyo. Jjukira yatugamba nti mu bbuutu ya Balamu, ono ye yatugamba nti mu bbuutu ya Balamu nga mujjudde ssente bundles. Kakati bano balina gye bagenda nga zo ssente zibaayo muganda wange, zibaayo kubanga bo babamanyi bali awo bawuzi ba munyama. Kakati munnange atugamba nti okumubuuza obutuufu bw'ensonga eno atugamba nti oyo Gachumba ali ku routine payroll okusobola okumanipulatinga public opinion nga yefudde mu political analyst. Naye ng'abeera ali mu kumalamu bantu maanyi naye kateebereza kale n'oli kennyini akimanyi nti mobiliza w'ekintu kyamanyi nti ddala mu butuufu kya bulimba eri abantu kati atubuulira butya ono munne bw'atugamba banne be basasula batubuze naye bajja kwogera byonna bajja kubyogera nti nze bansasula nkole bwenti, nze bansasula nkole bwenti era n'abatta abantu bajja batujjanga nayinze. Waliwo yatugamba Majembere lumu yanyiiga n'agamba nti ffe abaabagiranga enalufeenya mujjukira bulungi ennyo. Majembere ng'ayogera ekintu ekyo nti be bamu abaakwasaganyanga Nalufeenya mu kutulugunya abantu yakyogera era kiri ku likodi. Kakati munnange Gachumba ne Namyalo bano balema okulima akambugu naye nga kyava mu Namyalo kubeera nga yakuba Gachumba ekikono nga national chairman nga chairperson mu office eya national chairman ONC eya NRM muganda wange yamukuba ekikono t-shirt nga bwe yali afunako akasente Gachumba n'agabanya n'awaako abalala muganda wange naye neyeegabirako nga Namyalo neyeegabirako. Kale Gachumba tanaba kuvaayo okubeera ng'atubuulira naye nga era talina nnyo kyatugamba kubanga munnange system gye bagamba yagamba nti ono fake revolutionary ali mu kulya mu system y'emu gyagamba nti gyalwanyisa. Sigenda kuzukawo gye wano bano abasajja muganda wange bo ekintu kyabomokabomoka dda naye oba oliawo nti waliwo bannaabwe, oba oliawo bagatta musaayi, oba oliawo balina bannabaganda baabwe abakiryamu abakifunamu naddala abo abatonotono era obalaba ku mutimbagano babeerako ne bawakanya ne bawagira naye ng'ekituufu muganda wange ne banna NRM bennyini bakimanyi nti byonna bye bakola bagasibwamu n'obulimba n'okubuza. Museveni akolera nnyo ku propaganda
era wateekawo ssente nnyingi nnyo naye kateebereza nti Gashumba ebbanga lyamaze nga alabika ku radio kati ng'oba eya Balamu kati bamuwadde miliyoni 3 n'olulala 3 n'olulala 3 n'olulala 3 omwezi ze ssente mmeka era nga abaana baffe basomera wansi wa miti kati Gashumba alimu abalala bameka kubanga ne Namyalo nayo y'omu ku Bagashumba newankubadde nga baagala okweyiza obuziina awo okweyanika obuziina naye kati n'abalala bangi nnyo muganda wange bonna abawuzi b'omunyama akasente bali ebizimbe bazimba naye nga ffe munnange twerya nkuta za mimwa abawi b'omusolo kale tugenda mu protest vote era nga kitegeeza kusuula kalulu nga mulonda okujjako gavumenti ya General Museveni kimu kitegeeza Museveni n'abantu be si baakukombya ku kalulu. Ekyokubiri bwe mumala okulonda akalulu ate mukabeerewo mukakuumi ate era muwakanye obulimba bwe babeera basaasanya buli kaseera nga tulaba balangirira abantu ate eno bye tulabye bye bakubye akalulu ku ground ng'ate eri waggulu babalangirira tugaane ye protest vote.